macha ga lunaku lwa balaza nate nze omugabi matovu hood munachaddondo mbamaze okwegatta ku timu ennene eya programu etuli omukeze mumbejja Frida Mazzi kosanika Second Francis webali nnyo abantu nulidde bankazizzaako linnya lya Soja ne bwe munampita Soja nze nja kunoonyereza paka nga mbabuulidde bigenda maaso mu nsi mwongera okubaako ne bye mutegeera mumulowooza bwe mubeera wano mu Uganda mumbejja ne Kasekende ebyakabiwe bikoma nedda kakati nga bwe twatandika ku lunaku olwokutaano ne mbagamba nti ngenda baleetera ebibinja ebya security oba ebyamawanga ag'enjawulo ebikola operation okwetolola ensi yonna ne mukeera ku makya ne muwulira nti omusajja w'eggwanga erya Iran oba abadde akulembera ebyokwerinda oba abadde akulembera okukola nuclear yattiddwa ne mwebuuza yattiddwa atya bakoze operation kye yagenze maaso n'okulabika nti emutta ne bagamba nti ennyonyi ya drone yamulumbye n'emutta n'owulira nti omusajja amanyiddwa nga tugeze Ismail Haniya abadde akulembera aba Hamas yalumbiddwa munda mu ggwanga lya Iran n'attibwa ebibinja ebyo bibeerayo amawanga ag'enjawulo gayina ebibinja ebikola mission ezifaanaganako bwe zityo ebibinja ebyo biba bitendeke okamala nti gwosobola okubeera wano e Kampala e Uganda naye Omuyisirayiri bw'aba akwetaaga ng'ali mu ggwanga lya Isirayiri asobola okukulondoolera okumala ebbanga ng'akutaddeko sente ze zonna akutaddeko obukugu bwe bwonna akutaddeko abasirikale bonna okulaba nti waakiri okwatibwa n'oddizibwayo either mu ggwanga lya Isirayiri oba n'ottibwa bayina ekibinja bakiyita Sayeret Matkal kibinja ky'Abayisirayiri kyekikola operations ez'enjawulo ze baba tebaagala bategeere abasirikale abakola mu kibinja kino bayina training ya njawulo gye bafuna era ze zimu ku training ezisinga okubeera enkakali okwawukanako n'ekibinja kye nakugamba eky'abasajja aba Australia kye bayita SAS Special Air Service n'ekibinja kino eky'Abayisirayiri ekimanyiddwa nga Sayeret Matkal kikozesa moto y'emu ng'ey'ekibinja kiri ne Bungereza ye moto gy'ekozesa bagiyita Who Dares Win byonna ebibinja ebyo ye moto yaabwe gye bagenda maaso n'okulabika nti bakozesa era Isirayiri okutondawo ekibinja kino Bungereza ye yagenda maaso n'okulabika nti egiyambako ekibinja kino kikoze mission oba operations okwetoloola ensi yonna naddala mu bendobendo ly'amawanga ga Buwarabu bakozeewo operation eziwera nga 27 nga zonna zisigala nga abazikoze bali unknown naye engalo ezirumiriza ne zisonga mu kibinja kino ekya Sayeret Matkal eky'omusajja Omuyisirayiri enagitwala okubeera General Staff Reconnaissance Unit abasinga bagimanyi nga Unit 269 abasinga bagiyita Unit 262 ey'omusajja Omuyisirayiri abasirikale abeetaba mu kibinja kino babeera batono era balondebwa bulondebwa tebawandiika application nti kampandiika ebbaluwa ngende neegatte ku kibinja kino nedda ekibinja kino abasirikale waliwo ababalonda ba generali magye g'eggwanga erya Isirayiri ne bagamba oyo omwana mugezi ajja abeere mu kibinja kino noono mugezi abeere mu kibinja kino bakola special operation nga ziri special era ne baziraga nti ezo Isirayiri ye yazikoze then ne beeyambisa nga bwe basse Ismail Haniya ne bagamba nti Isirayiri yekikoze ne Isirayiri n'esirika nga Iran talina bujulizi bulaga bwesobola teeka ku mmeeza nti Isirayiri yeyazze n'ekola kino wabula nga eteebereza buteebereza ezo mu lulimi olw'amagye baziyita black operations era amawanga mangi bazikozesa naddala amawanga amanene yogera ku ggwanga nga Russia yogera ku America yogera ku Bangereza Isirayiri aba Iran basobola okukikola bazita black operations tosobola zitegeera nga zibaddewo era ani agenze maaso n'okuzikola bano babatendeka okukola operations ez'ekikanga ekyo babatendeka okukola ekiyitibwa combat search and rescue okulumba tugeze ne bagamba nti tunoonya aba hostages ab'eggwanga erya Isirayiri newankubadde essaawa ya leero abali munda mu ggwanga erya Palestine abakwatibwa aba Hamas ekibinja kino n'ebibinja ebirala combined eby'eggwanga erya Isirayiri babuliddwa Hamas we yakuumira bannansi b'eggwanga erya Isirayiri bati bakola kyonna kyonna ekisoboka okulaba nti banoonya ne babatendeka ekiyitibwa counter terrorism hostage rescue okununula abawambe kosa ne manhunt nti baagala kunoonyani nti baagala kunoonya Kasekende Francis nti ali luddawa nti ali mu Uganda ne batandika okulondoola paka either ne bakutta
oba n'okwatibwa. Bano bakola ekitibwa long range penetration, okutuuka mu mulabe nga basinziira wala ne bakuba we beetaaze okulabika nti bakuba, n'okukola ekitibwa reconnaissance, okuba ebifaananyi ne bafuna amawulire ag'ekikesi, okwetooloola eggwanga erya Isirayiri then n'okusukka ensalo z'eggwanga erya Isirayiri. Ekibinja kino nkugambye nti Abangereza mu kutandika kwakyo bakiteekamu omukono gwali gw'amaanyi. Era ezimu ku operation z'otasobola kwerabira ku kibinja kino kwe kuli operation emanyiddwa nga Kibya Massacre. Kibya Massacre yakolebwa munda mu kitundu ekimanyiddwa nga West Bank. By then kyali kikontrolingibwa amagye g'eggwanga erya Jordan. Naye Abayisirayiri bagendayo ne batta bannansi b'eggwanga erya Palestine baali 6 baleka bafu, naye nga bagamba nti ekibinja kino awo kyali mu ntandikwa yaakyo ey'okukola emirimu egy'enjawulo. Kyetaba mu operations endala nnyingi. Tujjukira operation yali wano gye bayita operation Entebbe mu mwaka gwa 1976 ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omusanvu. Isirayiri bwe yajja okununula abasibe abaali bawambiddwa ne baleetebwa wano, ekibinja kino kyaleetebwa wano ne kikola omulimu ogw'okununula abantu b'eggwanga erya Isirayiri. Tebaakoma okwo, mu lutalo olwa Yom Kippur baalulimu, baali mu kyayitibwa Munich Olympic Hostage Crisis. Bagenda babasindika Abayisirayiri ekibinja kyabwe. Kyova olaba entalo zaabwe ezisinga obungi bagenda maaso n'okulabika nti bakola effujjo lingi, kuba bajjayo ebibinja byonna ebikola intelligence ey'eggwanga erya Isirayiri ne babireeta. Training gye bagenda maaso n'okulabika nti bafuna, basooka ne bakweka training yaabwe esinga okuba ennene, tebagiraga nsi. Tosobola kumanya ekibinja kino kitraininga kitya, wabula bakuwaako buwi phases ze bayisaamu abasirikale ababeera mu kibinja kino. Nkugambye nti baselectingibwa buselectingibwa, nti ono n'alondebwa agende mu kibinja ekyo. Bagenda maaso n'okulabika nti basomesebwa obukodyo obw'okutta omuntu mu bwangu ddala. Emyezi 4 egisooka babeera basoma ekiyitibwa basic infantry training, okuba emmundu ku ttaka. Then bwe bamaliriza ne babatendeka okubeera ba paratroopers, basic training nga gye bafuna. Then bwe baddako ne batwala emyezi emirala 2 nga basoma advanced infantry training, emmundu etokota etya ku ttaka nga teri kuzikiza. Wali babayigiriza enkwata y'emmundu, okuba target n'ebirala, kumala emyezi 4. Then ne babongera emyezi emirala 2 nga basoma ekiyitibwa advanced infantry training mu kibinja kye babeeramu kyennyini batrainingira wamu. Bwe bamala ne babatwala mu training endala ya weeks 3 eya parachuting course ng'eyo bagisomera ku Israeli Defense Force Parachuting School. Bwe bamaliriza okusoma ekyo, obuuka otya mu parachute n'okka wansi ku ground n'otandika okutokosa emmundu. Then ne babayingiza mu training endala ya weeks 5 nga basoma counter terrorism course. Babeera ku Israeli Defense Force Counter Terror Warfare School. Ne bamalayo ebbanga lya weeks 5 nga basoma busomi ekyo. Bwe bavaayo ne babakomyawo ne baba traininga mu kiyitibwa reconnaissance patrol training, navigation. Then ne babasomesa n'engeri y'okukuumamu ebyama by'eggwanga n'okola n'otalagaawo buufu. Ekibinja ekyo ekya Sayeret Matkal kya ggwanga lya Isirayiri beemu ku bibinja ebisinga okubeera eby'omutawaana. Mu operation ze bakoze empitirivu okamala mu 1968 baali mu operation Gift nga bagezaako okusabotaginga oba okukyankalanya ennyonyi z'amawanga ga Bwarabu 14 ku Beirut International Airport mu Lebanon. Bakikola bano aba Sayeret Matkal. Operation ey'okubiri omwaka ogwagoberera 1969 ne babasindika mu operation Bulmos ne bagenda maaso n'okulabika nti balumba mu kitundu ekimanyiddwa nga Greenland mu ggwanga erya Misiri. Waaliwo obulumbaganyi bwe baakola. Then 1969 ne babeera mu operation Raviv. Mu 1972 ne bagenda mu operation Isotope. Then mu 1972 still ne bakola operation Karat mwe battira abakulembera ekitongole ekikesi ba intelligence officers ab'eggwanga erya Syria baali 5.
1976 ne bagenda mu Operation Thunderbolt nga bazze Entebbe wano mu Uganda ku kisaawe ky'ennyonyi nga banonya abawambe ab'eggwanga erya Isirairi. Operation Thunderbolt ekibinja kino kyalimu mu bibinja ebyasindikibwa. Operation Bramble Bush bagirimu mu ggwanga erya Iraq ku pulezidenti nga bagezaako okutta pulezidenti Saddam Hussein ow'eggwanga erya Iraq ne kigaana. Operation Bramble Bush ne operation zendala nyingi Isirairi zebasindise bagende bakole omulimu. Ezimu ne zigaana, ezimu ne zisucceedinga. Kibinja ky'abalwanyi kya ggwanga lya Isirairi training yaabwe etwalibwa okubeera nti ya mutawaana nnyo okwawukana ku training ezikolebwa ebibinja ebirala eby'ebyokwerinda mu mawanga ag'enjawulo. Weyongere okumanya kukula eri omuntu wa bulijjo. Weyongere okumanya mu program etuli omukeeze.